oluyimba kyena mukaga no change kaguta no change kaguta no uliriza we masaka tuwagiyimba keyo uliriza no change muzeyi yali amaze okuntekamu ekyama nga ngamba bannaye oyo mulabe wa ggwanga oyo mulabe wa ggwanga. Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Museveni tugenda kumuwamba nga nange mubagendo muwamba Godoni Mwendi. Mpuliriza ntunuulira ntunuulira webale nnyo ndi wano His Grace Godon Muzaale mutabani wa Yesu Kristo bannanga abalala bali wano mu Uganda n'abalala bali wabweru wa Uganda. Yesu Kristo atudde muffe tugenda kuwamba Museveni mutya ng'omwoyo omutukuvu bwatukulembeddemu nga bagezezza tongamba bilala. Our God is not a joking God. Our God is a consuming fire. Naye wawulirako ku alisira kwena tombula alisire kwena sibimanyi ndi uliriza bagezezza uliriza tombula Museveni yekoni yennyini tombula byakoni uliriza Museveni yekoni yennyini omanyi temwaga mwe mubadde wana abamu nga mwekiranye ne bannamawulire temwaga ati kati watu oyina katiza Museveni yekoni yennyini njagala ebyo byokka atuwuliriza bennyinako obujulizi nkyogedde omanyi beepanka nnyo ne bagamba mbu bajja kukukwata bajja kukusiba. Njagala kulaga Museveni nti Katonda gwempeereza muliro asindike bataliyoni njokye asindike endala njokye ebyo byaliwo mbase kabaka ekyokubiri kankutegeeza wuliriza siye. Lwaki okikatiriza oli musajja muganda lwaki okatiriza kyenzikatiriza kuba bwe kiri mbuyi ntebe ye president ntebe ye agenda okufuga ebisanja enaabayo yanaddako bwe yaleja yaja na kalulu nedda ani yamulunda lwaki abaterawo okulonda omumooli oyo omunyalanda oyo mumooli musajja munyankole kati wuliriza kankaka njagala bino ebigambo mbitangaze bulungi bannayuganda saagala kwongera ku kikamu kya kwongerako kubanga njagala kutegeeza Mukama Katonda alina obusungu ku Museveni nekyakoze eggwanga lino n'abamuwagira era bwe nfuuwa ekkondeere lino nina bendabula mwabadde bayeeyo nga temumanyi mudduke bukyali Babuloni mwenenye mulokoke kubanga Yesu Kristo yaŋŋamba ebigambo bino nti n'Abaganda ne bannayuganda abakozeseddwa Museveni okwonoona eggwanga lino bagenda kukirozaako ekiruyi kya Katonda. Erinnya yenze Kankaka Peter Emmanuel guno gwe mwezi mwe nazaalibwa akola programu eno director owa bino bye tuliko ayitibwa Hannington Kasagga. Ndina omusumba His Grace Godon Muzaale Sebandeke n'obuweereza bwe bwonna bwazzaatuweereza ng'ayita mu Media Choice Refine. Nate era sebo nsanyusa okulaba nange nsanyusa kusanga muganda wange nosobuuze ku bantu abatulaba mwenna abatuwuliriza bannayuganda bannange abali wano waka mu ggwanga Uganda n'abali wabweru wa Uganda emitala w'amayanja mwenna abaagala Mukama Katonda era abaagala eggwanga lyaffe n'enkyukakyuka mwenna mbalamusizza nnyo mu linnya ly'omulokozi waffe era Mukama waffe eyafa n'azuukira Yesu Kristo kabaka wa bakabaka mazima amanya mugategedde His Grace Godoni Muzaale Sebandeke naye amanya gali manyi getuyina nakabaale ero nalyo mu kika ky'engege liri Sebunya naye Yesu Kristo lino bwe yali alinzijjako ya Sebunya ng'alikyusa yampa ensonga naŋŋamba nkwambulamu erinnya eryo n'alinyambula kati olwali abantu babuuza His Grace Yesu naŋŋamba yeggwe kisa kye kakisa kye His Grace era bino byonna byenjogera mbyogera olw'ekisa kyani kya Mukama Katonda era n'olwaliro nziza okubabuulira amazima kiki Katonda kyayogera eri eggwanga lyaffe kubanga bangi bannayuganda babadde bagwamu essuubi naye ate essuubi weeriri kubanga ekibadde kibonyabonya Uganda butategeera Katonda ono omulamu ayatonda eggulu n'ensi n'obutategeera nti moto yaffe twakola endagaano nani ne Katonda kati ate ababi awo baafunira omuwaatwa ne bayingira ne bawamba eggwanga lyaffe naye nga Bayibuli bwegamba mu Isaaya 14:2 Isaaya essula ya 14 nga bwe nabasomera luli
nti Mukama alisaasira Yakobo bw'alimala n'alonda Isirayiri n'abateeka mu nsi yaabwe bo n'omugeni alyetaba nabo balyegatta n'ennyumba ya Isirayiri. Naye olunyiriro lw'okubiri mulimu ekigambo ekigamba abasoma Bayibuli Yesaya 14:2 baliwamba abo abaabawambanga era balifuga abo ababajoganga. Ebiro n'ebiseera bye tulimu siri ku propaganda njogera. Museveni ali mu buwambe twamuwamba dda mu nsi y'omwoyo ate ne mu buliwo mu nsi erabika tugenda kumuwamba obudde bwe bwaggwako dda kubanga yabadde ekizibu ky'eggwanga lyaffe Uganda. Mpulira Yesu Kristo yebazibwe. Amina. Abalala ndabye abakomentinga nga balabagamba nti nze naawe gwanyaniriza weetaaga kwatibwa baleme kututiisatiisa. Omanyi njagala nga bwe nagamba luli totyanga bantu mu kutya abantu mulimu ekyambika ate n'ekyala abalala boogera bingi tubiwulira naye ebitategerekeka. Failures talk too much. Okiwulidde ekyo? Nkiwulidde. Failures talk too much. Waliwo abalala baseetinga ne bagamba bajje nti boogere nga balowooza nti ffe tugenda kudda ku ebyo bye boogedde bitasaana. Ffe tuli wano ku nsonga za kununula ggwanga lyaffe naye lwakuba nti tetuli ffekka nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka tuliko omukono gwa Katonda ogw'amaanyi oyo yatonda eggulu n'ensi Katonda omuyinza w'ebintu byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Maziba oyo yali awamu naffe mu lutalo luno era mbagamba obudde tebukyali bungi. Bino bya Museveni byabadde apanga obululu bwe mu basimbe balonde nga ani gwasimbisa. Si kibina nnyo lino eggwanga Uganda Museveni si alina kutegeka kulonda. Ani alina okutegeka? Ategekera ani? Bannayuganda kuva ddi? Okuva constitution lwe yabagibwa n'eragira. Ani yagibaga? Bannayuganda mu Constituent Assembly Bannayuganda bagiyita CA eyatuula okubaga n'ekuŋŋanya ebirowoozo. Bannayuganda bye baagala okuva le bagibaga tufuniddemuwa yetukulemberamu okutugayidinga kakati n'okutuzza ku mulamwa singa tuwaba. Okiraba kati njagala okutegeeza Bannayuganda motto yaffe egamba bweti for God and my country. Bannayuganda mwenna njagala kubategeeza njagala olwalo mbabuulire n'ebyo Katonda byonna byazambikula ku musajja ono Museveni omuchwezi. Kamba bulijjo Uganda efugibwa sitaani naye nga abantu bangi tebamanyi Museveni sitaani yennyini. Sikiinaako obujulizi. Kakati anti kati nze ekyandeese gokundi kodinga owe amawulire goli munnamawulire si bwe kiri? Bwe kiri. Si bwe kiri? Bulungi nnyo. Gabudyeri ye Mukama Katonda amuwa amawulire n'agaleeta. Tabuuza nti Mukama ekyo sikina. Kakati gwe beera Gabudyeri. Nkitwala. Ekyo nkitwala. Abantu bakwagadde kye kisooka ekyo nkwebaza. Ekitiibwa nkiddiza Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokubiri abantu bambuzza ebibuuzo njabbe kuleetera mu maaso awo kuba ndaba gye tulaga. Yes. Naye abantu bambuuza ogamba nti eno Isirayiri second born wa Mukama Katonda. Yes. Ensi yaffe ogyogerako ng'erina omukisa. Naye ffe abagirimu nga tubonaabona. Weebale nnyo kati nga bw'okitegedde Isirayiri bagenda okuba basupa ba second born ba Isirayiri. Nga tubonaabona. Kati sookoleke bali baatandika batya bakolako obuddu mu Misiri nga bakolera na mmere. Nga n'obuddu olwalo Bannayuganda bo bakwatako ne ku dola bakwatako ne ku yeni n'endala naye ate bali Abayisirayiri baali bakola buddu ate nga n'obuddu bwo bakola bwa mmere. Abaali bakola obuddu obw'emmere kati be ba super power. Ekyo Katonda kyayagala olwaleero okusitula Uganda agifuule super power w'ensi yonna ate nga kino nkyogera nkitegeeza. Yesu 2:17 yajja n'ambulira ebigambo bino n'angamba Gordon Trump super power wa mubiri 2:17 nga Trump yafuga era yakomyewo. America super power wa mubiri naye Uganda ye world spiritual super power w'ensi yonna. Ogambye ani yajja n'akugamba? Mukama waffe Yesu Kristo. 2:17 yayogera nange nabbi ng'okukyoto nga abasumba awe njagala okukugambira His Grace Gordon Muzaale. Abasumba mwenna mukkire yiminga nti Yesu ayogera nammwe. Yes. Naye twawulaani gwayogera naye ne gwatayogera. Era kyova olaba oyawula otyako emitwalo 5 akafuna akalomu n'akalamu. Oba omanyi oli gino. Kati weebale nnyo. Kati nga bwe waliwo oli gino. Aboogeza Yesu gye bali naye nze simwogeza. Mpulira.
njogera byakoze eki byakugambye ebichupuli by'abalokole gye biri ekyo kyeneta kukakasa buli mulokola ajja n'afuna akazindala agamba anti kati njagala kutegeeza Mukama nayogedde naye ekyo wuliriza mwe mumusanga wa kati wuliriza njagala kutegeeza ekyo tobuuza Katonda twagala tuddeyo tutegeere nti Katonda bwe yatonda omuntu yamutonda nga amwagala era nga bakommunicate bafuna balina communication era Adamu ne bwe yayonoona Katonda yajja nga amugamba Adamu oli ludda wa mazima kati njagala ekyo bannayuganda n'abantu abali mu nsi bakitegeere n'olwaleero Katonda tayagala kwogera n'abasumba bokka ayagala kwogera na buli muntu ali ku nsi ate nga nkikutegeeza nti Katonda buli muntu yenna ali ku nsi Katonda ayogera naye lwakuba abantu tebawulira tuwulire ddi wuliriza musumba Bayibuli kennyini ekyogera nekikkaatiriza nti sitaani akola ebifaanana ng'ebyani waŋŋamba n'abachwezi basoma Bayibuli yes bwe mpulira eddoboozi eryogera nange ndyawule ntya nti ono Kristo ono yeefudde kyekiri kyenkubuuziza bana basumba batulemeredde okumanya ani aleta ekigambo kya Mukama ekituufu gwe yayogedde naye bwe tulokoka ne tukkiriza Yesu tufuna omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu atuweebwa Mukama Katonda bwe tumufuna atwawulira okutegeera eddoboozi erya Katonda n'eritaliyani lya Katonda ate njagala kutegeeza n'olwaleero sitaani ayogera nene Katonda akola ki ayogera wabula twagala okumanya Katonda bw'aba ayogedde ekigambo kye akibaakinga ekya Katonda kijjirako ebikolwa ne sitaani newankubadde abaakinga ebibye naye ebya sitaani tebisobola kuyimiriranga ekya Katonda kizze kyovula bano wendi nga bwolabye olwaleero bangi bawaanya Museveni nga bagamba ti Museveni yava eri Katonda olwaleero ngenda kubulira bannayuganda mbategeeze nti Museveni kibadde kikolimo kya ggwanga Uganda obukulembeze bwogerwako nti teri abaana bwo nga Mukama si yaabo muwadde olwaleero ngenda kubulira bannayuganda waliyo obukulembeze obutava eri Katonda nsooke mbusome tuddeyo tebuliiyo tusome Bayibuli awo nteredde kansooke nga nzirayo mu lusuku Adeni kansooke balimbye abantu teri bufuzi butava eri ani kati njagala kubagamba nange bwentyo bwenkimanyi waliyo obufuzi obutava eri ani waliyo obwakabaka obutava eri ani waliyo obwakabona obutava eri ani waliyo obukulembeze obutava eri Katonda bubuno gwogenda okusoma kubanga awo balimbiddewo nnyo bannayuganda saagala kujja bigambo Mukama agamba nti mbisala njagala mmanye obufuzi obutava eri Katonda soma Koseya 8 va ku lunyiriri olusooka Koseya 8 va ku lunyiriri olusooka paka ku lwokuna paka ku lwokutaano teeka ekkondeere ku mumwa kati Katonda andagidde ekigambo kingambye Godoni teeka ekkondeere ku mumwa liiryo kwakanka katutaddewo ekkondeere ku mumwa ng'empungu bw'atyo bw'ajja okulumba ennyumba ya Mukama ng'empungu bw'atyo bw'ajja okulumba ennyumba ya Mukama empungu egenda n'etayiminga bweti nebaako ng'eri mu bwengula eyo keerengera keyagala okuba n'esooka ewamatuka n'ejja ti ng'empungu bw'atyo bw'ajja okulumba ennyumba ya Mukama basobezza endagaano ne boonoona amateeka Katonda azze ng'empungu kubanga basobezza endagaano ne boonoona amateeka ge azze mu kkanisa ne mu Uganda ne mu nsi yonna balinkaabira nti Katonda wange fe Isirayiri tukumanyi uliriza abayisirairi bakabira Katonda bannayuganda olwalo bakabira Katonda for God and my country Mukama tukumanyi Isirayiri yesudde ekirungi kati Uganda yasuula ekirungi nga Isirayiri bwe yasuula ekiki omulabe ali bayigganya uli ani omulabe omuki omulabe Museveni mulabe wa Uganda era tuyiganyiza ndi ku Koseya 8 anti uliza nze njagala nnyonnyola ebigambo Museveni wano kati njagala kubuuza ssebo ebigambo byensomye temuliimu Museveni bw'oba olinze kumulaba nga ky'olinze naggamba nti kati uliriza nza nnyonnyola omulaba ali bakola ki omulabe ali bayigganya omulabe yaani omulabe simumanyi Katonda tomanyi na mulabe oli mulwanyi olwana nga oyagala enkyukakyuka nwana nga njagala enkyukakyuka njagala oyina obalabe bangi nnyo Museveni mulabe oba nedda yogera amazima abantu yogera nze ng'omuntu Museveni si mulabe wange ng'omuntu gwe ng'omuntu mulabe w'ebyo byenjagala mulabe wa biki w'ebyo kati nze kati gwe wekkiriranyiza mulabe w'ebiseera byange eby'omu maaso
ndaba abitattana yeremezaawo ye ng'omuntu yeremezaawo nga nze sina kyenda bakitambula mbonaabona njagala otegeere ki neeyogeddeko nga nze katuwuliriza olwaleero tulina omulabe omulabe w'abaana ba Katonda n'ensi ye sitaani wabula sitaani bw'abajja okulumba ensi abaako baatuulamu nga Kristo bw'ajja mu nsi okununula ensi okununula Uganda n'amawanga abaako abantu baakola ki bayitamu baatuulamu kati gwe soma bataddewo bakabaka naye si ku bwange kaakati obwo obukulembeze buva eri ani bwe muba mulonze nga musimba ennyiriri Museveni n'abatendekera okulonda muteekewo bakabaka naye si ku bwa Katonda obwo obukulembeze buvudde eri ani kubanga mugambye teri bufuzi butava eri Katonda obwo buva eri ani bataddewo bakabaka naye si ku bwange Katonda agambye mutaddewo bakabaka kati bakabaka tutwale bukulembeze bafuzi mubataddewo naye si ku lwa Katonda balonza abakungu nange nga sikimanyi wuliriza mwalonda Museveni ne Katonda takimanyi yabekweka musumba nze ndi mukugamba tolinda linnya Museveni nze nkugambye soma kino balonza abakungu bulijjo mulonda lwaki mulonda ne bamala ate bemulonze bebategeka akalulu mulonda ate ne bababba beekoledde ebifaananyi wuliriza mwekoledde ebifaananyi ne feeza yaabwe ne zaabu yaabwe balyoke bamalibwewo kati Katonda ayogera eri Uganda mwetereddewo bakabaka naye si ku bwange nti Museveni teyava gyendi lumu twali mu kusaba senga wange mirembe nakabuye nga tuli mu kusabira eggwanga lyaffe Uganda ne Africa n'ensi yonna n'ekkanisa ya Kristo edde ku mulamwa Mukama Katonda n'amukwata n'amutwala mu ggulu eyo n'amuwolesa n'amulaga engatto z'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda ez'obwa president mirembe nakabuye bamutwala mu ggulu Yesu Kristo amukwata nti gwe mpuliriza nze mbyogere mbimaleyo oleme bitema nkuwulira bwamulaga n'amugamba mirembe mumugamba nti Museveni yava gyendi naye nze Museveni sinze namubawa okiwulira ensobi zaava ku bajjajja waliwo okukola ensobi izo n'ofuna pamisivu wiiru naye nga gwojefunidde gwe ensobi izo naye engatto z'owa pulezidenti wa Uganda n'alaba engatto n'abuuza Yesu ate zino engatto ti engatto z'obukulembeze bwe pulezidenti w'eggwanga Uganda ziizino wano nzirina naye nga Museveni eno gy'ali katubuuza atobuuza sayizi ebyo tobigendamu kubanga ekyokubuuza sayizi ngambye engatto z'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda uliriza ne tweyongera okusaba ne tweyongera okukola ki okusaba n'atubuulira nga bwe ngenda okwogera nga nzizeeyo eri mu lubereberye naye wano tusomye ddamu osoma olunyiriri olwo bannaluganda balutaire nti waliyo obukulembeze n'obwakabaka ebitava eri Katonda nga mmwe mwabiteekawo bibabonyaabonya bataddewo bakabaka naye si ku bwange babuulire lunyiriri lwakumeka Koseya 8 Koseya 8 olunyiriri lwa 4 bataddewo bakabaka naye si ku bwange mu abantu mmwe mukeera ne mugenda ne mulonda Museveni n'abantu be ne mubateekawo nange nga sikimanyi ne mulonda abamemba ba parliament ne mulonda Museveni ne mulonda Babesije ne mulonda kinaye nga bonna balabe baggwanga beekoledde ebifaananyi ne feeza yaabwe ne zaabu yaabwe ne mwekolera ne mudda ne mukabirira Katonda batukoze bubi naye nga mmwe mwabateekawo balyoke bamalibwewo balyoke bakole ki Uganda emalibwawo Uganda emalibwawo ani agimazeewo Museveni twalina cooperative societies zikyaliwo zagwa naitiru zikyaliwo zagwa ebiina byonna ebyobweggasa ebyo byenjogedde n'ebintu ebirala bingi bikyaliwo twalimanga emmere Masaka ne tusala essubi ne tubika ensuku amatooke nga wavaayo gali panu n'ebirala byonna bingi bikyaliwo ettaka lyabazanga emmere likyaliwo wuliriza njagala kutegeeza towakana wabula wuliriza nkubule wuliriza buggwamu butya obwo bujja nga bujeemu bayibuli eganega by'omumirembe ekyokubiri nja kiddiŋŋana essula 7 onyirwa 13 ne 14 ne 15 ti bwe naggalanga weggulu walema okuba enkuba bwe twonoona Katonda aggala weggulu ne tutaba na nkuba oba bwe naalagiranga enzige okulya ensi Katonda ayina enzige zaalagira ne ziri ensi oba bwe naasindikanga kawumpuli mu bantu bange Katonda asindika kawumpuli mu bantu be naye ng'ebyo baba muvuddeko naye n'amala nagamba mu lw'14 olunyiriri ti abantu bange yeffe bannayuganda abaliko for God and my country moto eyo endagaano eyo
abantu bange naddala balokole bannange gye muli yonna abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bannayuganda Katonda yatutuuma n'erinnya lye bwe baneetoowazanga ayagala twetoowaze gyali tubeere abawulize gyali ne basaba bwe tumala okwetoowaza tusabe erinnya lye ne banoonya amaaso gange tubadde amaaso gaffe tulaba bubi ne bwe tunoonya amaaso ga Mukama Katonda atuwa amaaso ge ne tutandika okulaba ebintu nga bw'abiraba ne tumanya lwaki Uganda weeri ne tumanya lwaki Uganda yali ennungi nga bagiyita Pearl of Africa kati tekyali kati atuwa amaaso abatumiddwa erinnya ne bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuko abanoonya amaaso ga Katonda ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi Katonda atunenya obusamize atunenya obulogo atunenya obuseegu n'ebibi bye tukoze mu bika byaffe bassekabaka gye twawasa gye twafumbira bassekabaka baffe mu ggwanga Uganda naddala bajjajjaffe Bayibuli etugamba mu gundi kiri mu gundi lamentation okukungubaga bakitaffe bayonoona so tebaliiwo naffe twetisse obutali butuukirivu bwabwe bajjajjaffe wano mu Buganda ne mu Uganda batuula ne Museveni oyogedde ekigambo Masaka nga bwe tubonyeebonye ensuku zaakunduka twazza gwaki anti kekyendiko kyenjoge banna Masaka twazza gwaki kati gwe weebuuze lwaki ensuku zaffe zaakunduka anti kati kitegeere kimanye kuva Katonda neyongereyo soko okomaawo kuva Katonda mazima okisomye ekintu ekyo abantu bakikenkuse nsobola okukiddamu mwerondedde bakabaka naye si ku bwange mwerondedde abakungu nga sikimanyi kiddemu kubanga abadde batugira nnyo teri bufuzi butava eri ani bubwo balaze waliyo butava eri Katonda bataddewo bakabaka naye si ku bwange Katonda abeeganye mwateekawo bakabaka nga si ku bwa Katonda balonza abakungu nange nga sikimanyi ne mulonda abakungu bulijjo musimbe ennyiriri ne mulonda abakungu nga Katonda takikola ki beekoledde ebifaananyi ne feeza yaabwe ne mweterawo ogufaananyi gwammwe gu Museveni ne zaabu yaabwe balyoke bamalibwewo era bakigiranga wano 96 nali waffe Masaka Masaka guleta Masaka laka ikochi kifamba mpulira naye nali mwana muto biseera ebyo waliwo abaali beesimbyewo Museveni nga yesimbiddwako Semwogelle n'abalala Paulo Kawanga njukira oba ne Mayanja Muhammad Kibirige yalimu Kibirige Mayanja Muhammad oba yalimu ku olwo oba yajja bino ebiseera maaso simanyiroza ye yajja maaso awo nga bazeemu naye bayimba ennyimba ewaffe nga batuduulira kubanga muzeeyi wange ye wa UPC balina ento muzaale mukulu wa Major General Kayanja wa UPC namba 1011 yanga yatugambe wakanaga abaana bange musabe nnyo Semwogerera ayitemu bwayitamu ngenda kusala embaata twalina embaata nga zinyirira ngenda kusala embaata ezo tuliye kati ng'embaata kya muwendo mungi eri Masaka Ssebo mu kyalo okuba nti mulya ku mbaata kyali kinene okimanyi ndi mukowera akayi nange bwe mba ngendayo ajja kyangamba ngenda kusala embaata kati okirabye era yo kati muzeeyi nga tulina embaata n'abaana balina ento muzaale yaŋŋamba baana bange musabe Museveni Kawanga Museveni bwaba bamuwangudde nga Semwogelle awangudde ina kusala embaata zange zino oba yali agenda kusala embaata obe zaali 2-3 oba mekaawo ng'agambye tugenda zisala tufune ekijjulo tulye nga tusanyuka nga twebaza Katonda Museveni yamukola ki mpuliranga muzeeyi wange ye yakitegeera nti Museveni kikolimo kubanga yatunyumizaako nti babeeranga mu UPC ne bagamba ne boogera ne bagamba bannaye abasajja bano batuyingiddemu naye abasajja bano abatuyingiddemu si balungi abalala bannaabwe ne bakola ki ne bawakana kati nze Museveni nange nagendanga muzeeyi Paineto muzaale muwuliriza UPC era bwe yajjanga nga bayimba oluyimba muzaale onyirira olinga ekinya ekito ekyakeyubula ne batandika muzaale mama muzaale kati nawulirangamu n'ekigambo nga bagamba UPC na Kasendwa Ddumba kati ebyo byonna nabiwuliranga Musumba Gordon okimanyi nti UPC kyekibiina ekikyasinza okukola Buganda obubi weebale nnyo wenzija kati bamuzeeyi baffe bali mu UPC ekyowaana ekyamuzeeyiwo siriiko kukiwaana nennyini kyo bamusikiza embwa simba wakati anti UPC siriwo kugiwaana naye mbabuulidde ekibiina muzeeyi wange mwe yali onkutte bulungi awo nkukutte
siri njogedde kirungi nnyo nnyonnyola abantu muzeeyi anzaala yali wa UPC ku ssaawa zino nze siri mu UPC omanyi lwaki nkugamba soogera ku ggwe kennyini mpuliranga muzeeyi wo Paineto Muzaale yali talina mpuliranga yali talina lukusa ng'owa UPC kujeregerera Museveni na kumulabanga atasobola oba nga bw'omugamba nti yali yamulabanga ekikolima eri Uganda ng'ate bo kennyini aba UPC bali basukkako n'ekikolima kakati eri obwakabaka nze gwe nkugambako Paineto Muzaale ledi eyakabaawo ziri ennungi yagikuba omukonda n'ekutuka nga Museveni ayogera wabali tebagalangana bali tebali nze nkugambye yajja muzeeyi nga maze n'okulokoka nansanga ewasenga wange penna nakayanja ekyengera nga gyensula ebiro ebyo naŋŋamba gwe Gordon abalokolemu omutusibyeko Museveni neŋŋa muzeeyi nze nalokoka sinze nkusibyeko Museveni nze siri muwagizi wa Museveni muzeeyi namugamba siri muwagizi waki kubanga Yesu yambikkulira nti Museveni kikolimo kya ggwanga nze takingambanga wazze kumbu kanaze kutegeeza banna Uganda okiwulira mwerondedde bakabaka naye si ku bwange ekyo kyawandiikibwa nkirabye kakati mbuuza bulijjo mugamba teri bukulembeze butava eri Katonda obwo buva waani asudde ennyanayo ayi Samaliya obusungu bwange bubakiddeko obusungu bwa Katonda buyise ku banna Uganda kwerondera baki ebiro biryenkanawa okutuusa lwe baliba n'obutayonoona ebiro bituusawo okubeera nga twonoona Katonda tubeere nga tetukyamwonoona kubanga ekyo kyekivudde mu Isirayiri kyekivudde mu Uganda omukozi ye yakikola omukozi yakikola ki so si Katonda n'akatono kakati mubadde bulijjo mugamba kati si Katonda kananga olwalo nangamba banna Uganda Museveni Katonda yatubikula bajjajjaffe bwe baagaana Katonda ne bajja ne bakola naye endagaano Museveni baani abakola naye endagaano tebazikola baali balagaana ki naye nga Abayisirayiri bamugamba Katonda yabagamba amawanga ago mukube makube temulagaana na ggwanga lyonna ndagaano bwe baali bava e Misiri bagenda mu bisuubizo byabwe Katonda n'abalaga amawanga ag'okkuba Abamoli, Abakiiti, Abayebusi, Abaki n'agamba temugezaako okukola nabo ndagaano. Naye Museveni so mukubo si Mumoli si Muyebusi. Nkugambye kati wuliriza oyo Mumoli. Omunyalando oyo Mumoli. Musajja Munyankole. Kati wuliriza kankaka. Njagala bine bigambo mbitangaze bulungi banna Uganda sagala kwongera kushikama cha na kwongerako kubanga njagala kutegeeza Mukama Katonda ino obusungu ku Museveni ne kyakoze gwanga lino n'abamuwagira era bwe nfuwe kondere lino nina bendabula mwabadde bayeyo nga temumanyi mudduke bukyali Babuloni mwenenye mulokoke kubanga Yesu Kristo yangambe bigambo bino nti n'Abaganda ne banna Uganda abakozeseddwa Museveni okwonoona eggwanga lino bagenda kukirozaako ekiruyi kya Katonda. Weewaawo ennyana ya Samaliya erimenyekamenyeka. Kakati ennyana gye baatuteerawo eya Samaliya eyo ejja kumenyekamenyeka olw'omusanvu kubanga baasiga mbuyaga. Era bali kungula mbuyaga. Kati Uganda ez'akazimu tebalonda nga baagala mirembe. Bayimbanga oluyimba kyenda mukaga no change kaguta no change kaguta. No uliriza. Owe Masaka tewagiyimba keeyo. Uliriza no change. Muzeeyi yali amaze okunteekamu ekyama nga ngamba bannaye oyo mulabe wa ggwanga. Kati kasobola kuyimba no change. Era ffe obuwagizi bwaffe nali sironda ne muzeeyi wange baya nga bagenze kuwasa mwogerere. Leti yayitamu. Anti kakati yayitamu. Ekyo nekiraga nti obukulembeze. Omanyi nyine ekintu kye njagala okumanya. Kankuzeeyo wali Musumba. Ife abalonde ba Mukama Katonda. Mutuufu baalabanga ffe abagenda okutegeka amadda ga Kristo ag'okubiri. Oba ngama amadda ga Kristo. Era nga awo wennyini yatandikira mu kkanisa. Ebibonyoobonyo bye tulina ebibonyoobonyo ebitukolebwako okusula enjala emigo gye batukuba ne baganda baffe basiba Katonda ebyo byatwagaliza ekikulu kya byonna baani abayimbanga no change yeffe kennyini kakati mbadde bw'okola ekibi okisasulira tuli mu kusasula Katonda asasira busazi n'agamba mwe abafiseewo mukole ki bw'ataalonda weeri yoŋŋambye mu 96 osasulira ki
kakati nze nyina okuyimirira okusabira eggwanga lyange n'okwegayirira nga nsabira bannayuganda ekkanisa n'abatannaba kulokoka tudde ku mulamwa gwe tubadde twavaako edda kati bwe tudda ku mulamwa bayibuli egamba Malaki 3 nti mudde gye ndi nange nadda gye muli kati bwe tudda eri Katonda n'alyoka atubikulira pulaani gy'alina gye tuli n'eri eggwanga lyaffe yonna the entire nation of Uganda n'obuvunaanyizibwa bwe yatuwa bannayuganda Katonda yatuwa obuvunaanyizibwa bwe buno yatuyita n'atulonda n'atuwa obuvunaanyizibwa Uganda tulungamye ensi yonna n'amawanga agagirimu mu kkubo lya Mukama Katonda ery'obutuukirivu n'okkumamu amawanga okuyaayaana okwokumanya Katonda kati awo we tuli naye tubadde n'ekikolimo Katonda bw'otamufunako mukisa omufunako ki ekikolimo ekikolimo tukisangawa mu kyamateeka 28 bye bimu ku bitabo ekyamateeka mmeka essula 28 wagambye kati Katonda ayogera eri Uganda n'eri ekkanisa n'eri bonna bamukkiriza Yesu ayogera bino ebigambo ekyamateeka Deuteronomy chapter 28 muli kiraga omukisa n'ekikolimo bw'oba osoma ennyiriri ezoogera ku mukisa ziva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'14 ogwo mukisa webale kutuukawo abantu bambuuza nga baŋŋamba Bayibuli eyiyo gy'osoma nga yabusagwa nnyo temulimu bantu bwe balina ssuubi awo kaŋŋende leero mpulire ewali omukisa essuubi liiryo okuva ku Bayibuli ekyamateeka 28 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku 14 musome Bayibuli woogera ku mukisa watya awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo mulimu okunyiikira okulikola ki okuliwulira bw'omala oddiwulira okukwatanga ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga emikisa gino gyonna ginaakujjiranga era ginaakutuukangako si ffe tunoonya na mukisa wabula gye girina okutunoonya kasita onyiikira okuwuliriza bw'onyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo tugambye awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo bannayuganda twenenye tudde eri eddoboozi lya Katonda eddoboozi bwe lyogera lijja n'ebiragiro lijja naki bwe lyogera bwe tunyiikira ne tuliwulira nga lijja n'ebiragiro okukwata ebiragiro byonna bwe tumala okuwulira eddoboozi lireese ebiragiro ebyo tulina okubikwata bwe tumala okubikwata okubikolanga okubikola ki okubikolanga bwe tumala okubikola emikisa gino gyonna ginaakujjiranga era ginaakutuukako gisomera abantu bajembikkulire ngenda kugibasomera naye nyinewo ekibuuzo ekikulu sooka oleke gisomera abantu kubanga mu kitabo ky'amateeka va ku lunyiriri olusooka soma 28 olusooka weeyongereyo awo olunaatuukanga Uganda Katonda atugamba kanisa Katonda atugamba nsi yonna Yesu atugamba Uganda bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda kyatwagaza atunyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda kati ebyo ebigambo mbyogera eri New Uganda New Revival kubanga enkadde egenze empya ezze okukwata ebiragiro bye byonna tukwate ebiragiro bya Mukama Katonda tubikole ki byenkulagira leero abitulagira leero bibino okubikolanga tubikolenga Mukama Katonda wanaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi Katonda ayagala kugulumiza Uganda esinga amawanga gonna agali ku nsi mazima genda maaso olwokubiri n'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga sifa tuginoonya ginaakutuukangako gina kutunoonya ate bwe gitunoonya Katonda agiragidde gitunoonye jjo emikisa ate gitutuukeko bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo bwe tunaawulira eddoboozi lya Mukama Katonda waffe awo njagala okubuuliza ekibuuzo eddoboozi eriryo ly'oyogera liwawulira litugamba twewale Museveni liringa bwe ligamba nkyali wano nzija onoobanga n'omukisa mu kibuga onoobanga n'omukisa mu ki olwokusatu mu kibuga ng'onyiikidde okola ki ng'onyiikidde okuliwulira eddoboozi lya Mukama ng'onyiikidde okulikola ki okuliwulira okwata ebiragiro bye ate n'obikola n'emikisa gino gyonna ginaatuukiranga era ginakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama emikisa teguli gumu mingi emikisa olwokusatu onoobanga n'omukisa mu kibuga mukisa era obanga n'omukisa mu kyalo ne mu kyalo muki mukisa ekibala ky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa
kiraba n'ekibala ky'ettaka lyo n'ekibala ky'ekisibo kyo ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo ekibbo kyo kinaabanga n'omukisa olutiba lwo olw'okugoyeramu eyo si sepiki kati mwetufumbira mazima nga tobulwa mmere gy'ofumba onoobanga n'omukisa bw'onooyingiranga oyingira na mukisa era onoobanga n'omukisa bw'onookola ki bw'onoofulumanga mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo olw'omusanvu mukama anaakubiranga abalabe bo mu maaso go mpulira abakola ki nkisomye wano olw'omusanvu mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo wagambye tetulina balabe abakugolokokerako kakati abalabe katonda agambye bakubira mu maaso gaffe twebuuze ebbanga lyonna lwaki Museveni katonda abadde tamukuba tubadde twava katonda webali nnyo ekinjagala okugamba anti katuwenzija nga takubwa wawano wanyiikirako ddi okuwulira eddoboozi lya katonda alyoka amukube nga tukaabye wuliriza okaaba kirala va mu kuwoloma mpulira nga tukaabye nga tudde wano sookoleke kikino wano onoobanga n'omukisa bw'onooyingiranga era onoobanga n'omukisa bw'onoofulumanga mukama anaakubiranga abalabe mu maaso go abakugolokokerako abakola ki abakugolokokerako genda maaso banaafulumanga okukutabaala n'olwala Museveni ne banne banteeseza emisana n'ekiro okunzita tebakakikola kati n'abasumba bava katonda n'abalala bonna banaafulumanga okukutabaala mu kkubo limu mu kkubo ki nga bali omuntu omu beegasse ne baddukanga mu maaso go mu makubo 7 bw'oba onyiikira okulla eddoboozi lya katonda ng'okwata ebiragiro ne bikola bakulumba ate bakutabaala abakubira mu maaso go bw'amala okubakuba ate ne basaasaana mu makubo 7 mukama mu makubo mbadde wa makubo 7 mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe mukama anaalagiranga omukisa gwa katonda alimba nedda si mwana wa muntu okulimba yadde okwejjusa for God and my country mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe mu mawanika go amawanika gonna byonna ng'olina ki ne mu byonna by'oteekako omukono era anaakuweeranga omukisa mu nsi mukama katonda wo gyakuwa nsi ki gye yatuwa Uganda kaakati wuliriza si ye yaffe bulungi nnyo ensobi teba katonda katonda takola nsobi katonda mutukuvu ayagala ffe twetoowaze twenenye tudde gy'ali ebibi ebyaffe waliwo ebibi eby'abantu ssekinnoomu person sins katati nobaawo generation sins ebibi ebyemirembe gye zibaawo kubanga bayibuli egamba katonda yennyini agamba abiwalana ku baana kuva 2 abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okuva ku mirembe egy'abannakasatwe okutuuka ku mirembe egy'abannakana katonda abadde atuwalana olw'abajjajjaffe okuddira eggwanga lyaffe lye yatuwa amatiribona eggwanga eririmu omukisa eririmu emmere esobola okuliisa ensi yonna eririmu obulungi bwe bwonna ffe ne tudda mu bulogo n'obusamize ne tuddira ne tuleeta n'omucwezi naye n'ayingirawo ne tuddira n'okwata n'obukulembeze katonda ayina be yabukwasa abacwezi si bitonde bya katonda gwe egyo misambwa abacwezi badimanyi bitonde egyo misambwa ne sitaani kitonde kya katonda naye yagobebwa mu ggulu kati abacwezi misambwa gigenda mu geyeena toleeta olw'omwenda mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu katonda ayagala tubeere eggwanga ekola ki Uganda tubeere eggwanga ettukuvu eriye okiwulira nga tetuli mu busamize tetuli mu bulogo tetuli mu bisiyaga tetuli mu bussi tetuli mu kuyiwa musaayi tetuli mu kujja mu mboto tetuli mu bibi ayagala tubeere eggwanga ettukuvu Uganda tuli bakabona ba katonda yatwawula dda ku mawanga gonna agali ku nsi nga bwe yakulayirira bw'onookwatanga ebiragiro bye mukama katonda yatulayirira nti bwe tunaakwata ebiragiro bye nga tunyiikira okulla eddoboozi ne tukwata ebiragiro ebiri mu ddoboozi ne tubikolanga yatulagira mikisa n'otambuliranga ne mu makubo ge tutambulire mu makubo gaani amakubo ga katonda omulamu ge galiwa Yokaana 14:6 Yesu agambye nze kkubo n'amazima n'obulamu teri agenda eri kitange wabula ng'ayita mu nze genda maaso nkutegedde bulungi awo amawanga gonna ag'oku nsi
ganaalabanga ng'otuumiddwa erinnya lya Mukama tegalabako ne gagamba Uganda Pearl of Africa ne gakutyanga wuliriza tebakyogera nko Uganda Pearl of Africa ekkula lya Afrika siri ekkula lya Africa tebagambangako nti ekkula lya gundi lya ggulu kakati wuliriza ssebo njagala kutegeeza ekkula erya Afrika kati njagala kutegeeza eno constitution ya ggulu yefuga ensi yonna mazima dawano ku kigambo kula lya Afrika ate nga si kula lya Afrika kyokka wabula eno Uganda Pearl of the world ekyo gwekyoyongereddemu anti kati nze ekyogedde kiri bakiyita Pearl of Africa ekyo gwekyoyongereddemu kakati wuliriza nze nkubuulira ganaalabanga erinnya lya Mukama ne gakutyanga era Mukama batandika okulaba bannayuganda nga bakulabamu erinnya lya Katonda ne bakutya era Mukama anakugaggawazanga olw'ebirungi mu bibala olw'ebirungi tuli mu bwavu oba tuli mu bugagga tuli baavu nnyo sooka ogende mu maaso nkulage anakugaggawazanga olw'ebirungi mbadde kululiwa mbadde anakugaggawaza mu bibala by'omubiri gwo mu bibala byaki ne mu bibala by'ensolo zo ne mu bibala by'ettaka lyo abaana mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo abaana Mukama akugaggawaza mu baana ab'obulenzi n'ab'obuwala kati baba tebatudde ne wano bali Saudi babayonse banaaza mirambo bagira emisota abamu bakola ku bisaawe wuliriza ssebo tebanaaza mirambo kati bawuliriza gundi ripoti tuziina byemumanyi bitono ne wano mu Uganda sokoleke tudde wano ekigambo kyekisumula Uganda Mukama anaakugulirangawo etterekero ly'eddungi Katonda alina etterekero eddungi lyazza okuggulirawo Uganda enkadde agijjewo aleesa empya etterekero nga lya birungi Uganda eddeyebere Pearl of Africa ate tulyoke tusituke tugende tubuulire enjiri eri ensi yonna eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo twafunanga enkuba eya Togo n'enkuba eya Ddumbi siba kiri bulungi nnyo mu biseera byaki zimanyiddwa okiwulira era bakimanyi nti ffe tufuna enkuba eyo bwetyo mu gundi anti ongambye ekigambo Ddumbi kati mbadde neera Togo ne Ddumbi etterekero lye eddungi eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo mu budde bwaki kitegeeza n'enkuba eno Katonda yagikolera obudde bwayo n'okuwa omukisa omulimo gwonna ogw'omukono gwo n'okuwa buli kyokola n'omukono gwo ng'akiwaki era onoowolanga amawanga mangi so teweewolenga tulina amabanja Uganda eri mu biliyoni meka gatutuuse wano sooka oleke kati bannayuganda tudde ku bayibuli buli ansa zonna ze tunoonya ziri mu bayibuli waliwo omukisa n'ekiki n'ekikolimo naye tubadde twafuna ekikolimo bwe twava Katonda ne Museveni abadde ekikolimo kya ggwanga malayirira Museveni kikolimo kya ggwanga naye Katonda azze okutuwonya ekikolimo ky'eggwanga kye bayita Museveni n'abantu be ekyo tekiriwo wano gwe sooka oleke okwogera nze njogera mazima ogwo omukono gwo era onoowolanga amawanga mangi so teweewolenga twewola ffe tugenda nayo n'amabanja yetuziryako batukolera enguudo ziri triliyoni meka ze batubanja triliyoni meka batubanja twatuuka dda ne ku levo triliyoni simanyi ziri mu meka oba ziri mu meka naye kyemmanyi triliyoni 9 mu meka twayita dda ku levo kwe bapimira eyeewola anaasasula kati lwaki Katonda atugamba for God and my country mwe muyina okuwola lwaki ffe twewola twazza gwaki kuva Katonda era Mukama anaakufuulanga omutwe so si mukira Katonda ayagala tubeere mutwe mu mawanga so si muki era onaabanga waggulu wokka si wansi Katonda ayagala Uganda ebeere waggulu wokka so si ki bw'onoowuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo tukwate ebiragiro bya Katonda byenkukuutira leero tubikwatanga n'okubikolanga tubikwata ate tubikole olw'14 n'olema okukyamanga okuva ku kigambo ate ayagala tubikwate tetukyama kubivaamu kyova olaba aba New Uganda New Revival Katonda Uganda enkadde yagijjawo kati aleese empya ayagala tubikwate tutambule naye for God and my country kati Katonda atuddize eggwanga lyaffe ku ebyo bye mbalagira leero agambye na leero kwebyo bye mbalagira ddi leero okugenda ku mukono ogwa ddyo bw'okyama ku gwa ddyo tobireka newankubadde ku gwa kkono ne ku gwa kkono tobireka okugoberera Katonda
abalala temugoberera bakatonda abalala okugoberera bakatonda abalala olabye nti waliwo bakatonda abalala okubaweereza kati waliwo katonda omu w'amazima kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukufu kati atuganye okugoberera bakatonda abalala okubaweereza emizimu n'emisambwa kaakati ono yaleeta balubaale bali wano n'emisambwa n'aleeta abachwezi ne kabaka waabwe muleeguza ne bajja ne batwala eggwanga endagaano ezo bazikola ne bajjajjaffe wano mu Buganda endala bazikolera Naggalabi endala bazikolera ku lusozi ewalusi endala bazikolera wano n'ebitundu ebirala ebyenjawulo okiwulira enaggalabi gye batikkirira Ssaabasajja Kabaka oyo yennyini Museveni atuuseeyo n'akola ebintu bingi saamulaba anti kaakati wuliriza saamulaba okiwulira ssebo kaakati ne bajja bannaye njagala kubategeeza kino mukimanye ogwo omukisa guva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lw'e14 bw'ova ku lw'e15 emikisa nyiriri 14 naye bikula olabe essula wezikoma okuva ku 15 paka ku 68 bikolimo byokka byonna bw'obisoma bituuse ku Uganda ansomeko ebitonotono sooka ova ku lunyiriri 15 obuuka ogende ku ndala okuva ku lw'e15 paka ku 68 bikolimo byokka 48 58 lukomeno ku 68 kati ebikolimo biri ku nnyiriri kuva ku 15 mpaka ku 68 endwadde kawumpuli kamuze okuva ku 15 paka ku 68 byonna bikolimo byonna byatuuka ku Uganda sikyakubuuza twazza gwaki wakimbuulidde dda okuva 15 paka ku 68 twandibisomye kati naye tujja bisoma naye njagala kuddayo kubula Museveni ekyamateeka 28 okuva ku lw'e15 mpaka ku 68 bikolimo musomeewo ebikolimo ebyo mwe mujja okumbula kati wuliriza ssebo Yesu Kristo agenda mbikulira aleese New Uganda New Revival era ntegeeza bannayuganda Katonda yalonda dda president agenda okutwala eggwanga lino mu maaso era agenda kujja nga takubiddwako kalulu Museveni mukole ebyobululu bwammwe naye ebyobululu bwammwe oba mubikola naye njagala kubategeeza nti obudde bwammwe buweddeko wuliriza NRM Katonda yatubikula ng'agisiimudde ku maapu ya Uganda yonna nga bannayuganda basonyofu bya kitalo kati ebibiina bino ebyobufuzi byolaba ebingi ebiriwo bibadde bibiina bya Museveni nga bikolera Museveni era akwata omusimbi n'abawa ababbi abo njagala okutwala ku kigambo kino mu byensi gwe yabikkulirwa ombuulire bw'oŋŋamba nti Uganda omukulembeze Katonda yamulonda dda era agenda kujja watali kuba kalulu teri kalulu oyagala obanga agamba agenda kuwamba gavumenti kaakati nkutegeeza kino Museveni tugenda kumuwamba nga nange mubagenda omuwamba Godoni Mwendi mpuliriza ntunuulira ntunuulira webale nnyo ndi wano His Grace Godoni Muzaali mutabani wa Yesu Kristo bannanga abalala bali wano mu Uganda n'abalala bali wabweru wa Uganda Yesu Kristo atudde muffe tugenda kuwamba Museveni mutya ng'omwoyo omutukuvu bwatukulembeddemu nga bagezezzaako toŋŋamba birala our God is not a joking God our God is a consuming fire naye wawulirako ku alisira kwena tombula alisira kwena sibimanyi wuliriza tombula Museveni yekkoni yennyini tombula byakkoni wuliriza Museveni yekkoni yennyini omanyi temwaga mwe mubadde wano abamu nga mwekiranye ne bannamawulire temwaga anti katowato olina katinzembule Museveni yekkoni yennyini njagala ebyo byokka anti wuliriza nkyogedde omanyi beepanka nnyo ne bagamba mbu bajja kukwata bajja kusiba njagala kulaga Museveni nti Katonda gw'empeereza muliro asindike bataliyoni njoke asindike endala njoke ebyo byaliwo mbase kabaka ekyokubiri essuula esooka eri yeyo kya bataliyoni 2 eyokusatu mwe mwali komanda ayina amagezi atamumanyiira tugenda kusomayo naye kamalirize wano kati olusuku Adeni olusuku ki Adeni Katonda yalagira Adamu n'amugamba emiti gyonna egiri mu lusuku onoolyangako nga bw'onaayagalanga naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako tokola ki olunaku lw'oligulyako tolema kufa yagulya
kituufu nafa yafa ki spiritually yafa spiritually mu moyo nekola ki teyazikirira kumuzika njagala kutegeeza omuntu bwafa spiritual aba afudde mpulira okiwulira nkiwulira bwafa bayibuli etugamba Abaluumi 3:23 kubanga bonna bayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda olw'okusobeka omuntu omu Adamu Baluumi 3:23 ffenna twafiira mu Adamu twafiira mu ani emiteeru gino gyonna gigenza okuyingirawo kibi mu lusuku Adeni ewataali nnaku ewaali obulungi bwonna obwalikola ki kakati njagala bikwasaganya ne Uganda Adamu Katonda jambuuza Adamu oli luddawa tindi bwerere wategedde otya ndi bwerere olidde ku muti gwe nagaana okulyako olowooza lwaki Katonda yabuuza Adamu ebigambo ebyo olowooza yali tamanyi waali Katonda yali amanyi Adamu ne byakoze kuba Katonda alina okumanya kwonna naye Katonda yali ayagala kumanya Adamu alirwedde yayonoonye naye alirwedde okuyambibwa Katonda amuyambe kuba Katonda bajja gamba kankaka oli luddawa yali ayagala kumanya nti Mukama nayonoonye nenkola kyewaŋŋaana naye nsonyiwa naye yamudda mu bigambo ndi mwereere amugamba wategedde otya nti oli bwereere olidde ku muti gwe nakugambako nti ogulyangako kati ekifo kyogamba Mukama nsonyiwa omukazi gwe wampa omukazi gwe wakola ki omukazi gwe wakola ki Katonda yakola nsobi okuwa Adamu kaawa Katonda yennyini nabayo omuntu gwe yatonda amugambye omukazi gwe wakola ki ekifo ky'okwenenya yafuna ebiragiro ye nga ye akutta omusanga agwejjako omukazi gwe wakola ki njagala kukozesa amagezi ga buntu nga ngasimbuliza mu bye wansomesa luli ku Falaawo gw'oyita Museveni waŋŋamba nti ye yatuula mu Musa Katonda kennyini ye yatuula ne mu Falaawo oyagala nkikutegeeze kankireete ne wano nti ekintegeereze wano oyogedde buli yangu ankwe ansa Adamu amuyita n'amugamba nti omukazi gwe wampa tolowooza nti yali atudde ne mwono kakati wuliriza Katonda okubuuza kati njagala kutegeeza Katonda si yagamba Eva nti genda okemebwe ekiragiro kibagambye togulyangako bw'okwata ekiragiro oba mulamu bw'okimenya ofa kituufu okiwulira spiritually okiwulira bwe bamenya ekiragiro ffenna n'abataaliwo ayali atukwatidde bendera yatukola ki yatuyiwa Adamu Katonda n'atuwa second chance okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo Yohana 3:16 kubanga bw'atyo Katonda we yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa mu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kuba Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi eno omusango naye ensi yonna erokokere ku ye amukkiriza tegumusinga agaana okumukkiriza kuba gumaze okukola ki okumusinga guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala ekizikiza olw'ebikolwa bye kubanga byali bibi okyaba ekintu ekyo kaakati olwaliro mu lusuku Adeni omuntu Katonda amugobamu bw'amugobamu n'akola ki naffe bwe twayonoona Uganda Katonda n'atugoba mu maaso ge bwe twava Katonda ng'atugobye kati atuwe ekisa atuyitagama mudde gye ndi nange nakola ki nadda gye muli era bajjajja baffe be bakola endagaano eggwanga lino oluvannyuma lwa Museveni teri mugwira agenda okuddamu difuga naye munansi nkugambye va mu kubino bye mugamba olwali ogenda n'owasa omukazi bwe muwasa abeera wange toleetanga ekintu ekyobusiru n'ogamba mbu olina mukwano gwo omusembezezza n'omuwaamu ne mukazi wo n'omuleka n'agenda ne mbuliri bwo oba okoze ekyobusiru Abaganda balinawo olugero awo lugamba sekkono tawaanyisibwa tosobola kuddira mukyala wo n'obaako gw'omuwa kakati kwe kuddira eggwanga Uganda ne muli kwasamba Museveni yazze ffe kasita tukuba endongo ne tucakala tulya tunywa atufuze yafuga nawuli biwuliranga eyo Masaka agamba kasa twebaka era wuliriza n'olwaleero babonyebonye nga bagamba mbu twebaka otulo bannayuganda bannanga batuuliza bali wane waka mu Uganda ne mu nsi yonna mubagenda okuwamba Museveni kwendi kati Museveni jangu mmanyiire ogenda muwamba otya noonya strategy Isaaya 14:2 tuli wamba abatu wambanga tulifuga abo abatu joganga awo no omutima gunzise kiri mu Isaaya 14:2 omutima guzikakaje kubamba nenga era gaba kaka kabagenda ganti nze nakunga omanyi Museveni ntazanyira ku ntebe kankutegeeza wuliriza si ye lwaki okikatiriza oli musajja Muganda lwaki okatiriza kyenzikatiriza kuba bwe kiri mbuyi ntebe ye president ntebe ye agenda okufuga ebisanja enaba yo yanaddako bwe yaleja yaja na kalulu
nedda ani yamulunda lwaki abaterawo okulonda omumoli oyo Museveni omunyalwanda omumoli oyo atekawo ati okulonda kuba na Uganda Katonda beyawa amagezi ne mudda amagezi gamwe ne mugaza mbulogo n'obusamize n'aleeta abachwezi ne mukola endagaano eggwanga ne muli juze ekibi bajjajja bafaabo abakyaliwo abakadde b'eggwanga mwenenye bwe mutenenya Katonda agenda batta abasule mu geyeena njagala okubaako ekintu kyenkuwa kino nno kyennyini nga kyekiri mu nsi eno n'etali Uganda Sagalo fe tuli gwanga tufuvu nga sina bagenda eri mawanga amalala mulekere Katonda agambye enkwawula obere gwange tukuvu jendi mulekere banna Uganda okwekompayaringa n'amawanga amalala Uganda plus Israel equals 1 kati Katonda akutte ebiragiro byali awadde Abayisirayiri n'abiteeka ku Uganda kati sokoleko okwekompayaringa kumalala tujja gendayo fe tugayina ko obuvunanyizibwa nja kudda ne wankubadde sigenzeyo tujja gendayo twagala wano nja kudda wano kanzi chanjira ndi wano neri kaka tudde ku lusuku Adeni kati Adamu omusota gujja gusanga tebali bombi biseere ne kawa gwogera na mukazi omusota guno gwategeera nti omusajja bwe gunagenda jali ayinza okutegeera nti ono sitaani kati gwajja ne gusenda omukazi mukama yabagamba nti emitite mulya usoma lubereberye 3 njagala kulaga Museveni ngeri gye yawamba eggwanga nga sitaani bwe yajja mu lusuku Adeni n'awamba omuntu n'atandika okubanga bagenda wasani kati battabanyaabwe battabaana be bazaala bayiwa musaayi n'ababaagala okulonda n'okufuna obwa MP bafunire sitaani omusaayi babeere mu bintu ebiseera eby'okuyiwa omusaayi mu Uganda bikomye lubereberye 3 olusooka okirire n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga Museveni ono musota Museveni abadde mukalabakalaba yali mukalabakalaba okuwamba Uganda kati nze njala kutegeeza abantu nti Museveni luli boogera ku musota guno ye sitaani ne Museveni ono bajjajjaffe bamuwe eggwanga lyaffe ne baliwaayo n'alitwala ewa sitaani kati Museveni musota kati guugo soma wano wendi teguli kati anti guugo omusota gwali mukalabakalaba n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omunsiko ze yakola Mukama Katonda ne gugamba omukazi bw'atyo bwe yayogera Katonda temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku omukazi Katonda yakyogererawa talina we yakyogerera talina we yabagambira temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku olabye ebyazze nabyo ye yabagamba omuti guno bagamba byonna mweyagale naye guno waliwo gweyaba naye Katonda zaayi olaba ebigambo byanyoola ye propaganda wa Museveni yajja ne mbajjajja baffe yenyoola yefuula nti munaku nnyo mugwindi nnyo mumusembeze ne baleeta omulaalo omusota ogwo omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya ebibala by'emiti egy'omu ulira atandise conversation nga ne bajjajjaffe bakola conversation ne Museveni ebibala by'omuti eby'omu lusuku ne balyoka bamubuulira kati ate babumulira n'ebirala babinyoola wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temulyangako newankubadde okugukwatanga Katonda talina katuwuliriza Katonda teyagamba ko ntemugukwatangako yagamba togulyangako olunaku lw'oli gulyako tolema kufa Eva atabudde ekigambo kya Katonda n'atafuta n'agamba temugulyangako n'okugukwatako Katonda agamba abakazi batabuzi wuliriza bibyo kakati aba mukazi Katonda agamba temugulyangako kati ye agambe temugulyangako newankubadde okugukwatako kakati okugukwatako Katonda takyogeranga wamma okindaze Katonda yayogera birala kati ne bajjajjaffe Katonda abagambye kola birala bwe batuuka n'omusota ku Museveni gubasendasenda guzza okuwamba eggwanga bakoze endagaano wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temulyangako newankubadde okugukwatangako tekyo tekyogerako newankubadde okugukwatako omusota ne gugamba omukazi nti Eva agambye muleme okufa ekigambo tolirema kufa Eva yakyogera mbu muleme okufa Katonda teyagamba muleme okufa yagamba tolirema kufa kati Eva bitafuse agambye muleme okufa tolirema kufa kifudde muleme okufa kwe kutwala ku kigambo kya Katonda okukyongerako entafuta embi ebyawandiikibwa omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa uliriza okufa temulifa musota Museveni abuzaabuza Uganda kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka bamuwuliriza ne propaganda gwe yajja naye ye yajja Museveni ekyamuleeta kubba kutta na kuzikiriza kubanga DNA ya Museveni ya sitaani kati awuliriza waliwo ekintu yes nkirina nkikuwe kiriruddawa
bakolinsa ekisooka 2:15 akyuma kiikyo bwe tombuuza byuma bire bakolinsa ekisooka 2:15 somayo bakolinsa ekisooka 2:15 kyekyuma kyo ekya DNA yes kangendewo bakolinsa ekisooka 2:15 bakolinso ekisooka bakolinsa ekisooka ndabange ekiri iyo kiki nekitabo ekisooka essula yino yakubiri olunyiriro lw'15 essula ey'okubiri yino olunyiriro lw'15 luno naye omuntu ow'omwoyo akebera byonna kati Mukama Katonda yampa omwoyo omutukuvu nkebedde Museveni yenna era gyakolera ebintu siina gye situuka kuba omwoyo omutukuvu naye omuntu ow'omwoyo akebera byonna naye ye yennyini kati nze kennyini takeberwa omwoyo omulala aliyo kati ye takebera muntu yenna Museveni mukebera naye tejja kunkebera kyovala ne bwe nga weekubira omanyi bwe nali nsoma kankuleetere kino ekibuuzo bakimbuuzizza luli omuntu yankubira n'angamba Musumba Gordon yakuwabizza n'angamba nti wayogera ku Gashumba saagala kukirwako naye n'ogamba nti give a silly answer to a silly question wabula n'angamba wantimba bbula watandikira ku lwa 15 okutandika ku lwa 15 kumbe waliyo olwe 14 kati si yantegeerera oya yayogera ebyo si eyambikula tuveeyo sigenda wuliriza abo abasirusiru ne bwe tunaabasekula tebagenda kugonda ababuuza ebyobusiru kubanga bayibuli wano egambye ne bw'osekula omusirusiru mu kinu n'omusekuzo mu kasooli omusekule era obusirusiru bwe tebumuvengako okiwulidde kakati abali bwe batyo tebamalira biseera kubanga kye tuliko kye twogera bo balaba emirembe mu Uganda ate Museveni ali mu kutta bantu wabula tukkiriza Yesu Kristo alina essuubi agenda kuleeta emirembe oluvannyuma lwa Museveni kakati bo abo ababuuza bantu ba Museveni bali ku Museveni nze ndi wa Yesu kati ndeese Yesu ate sikeberwa si yankebe katuwuliriza gundi engero 27 soma engero 27 ne bw'osekula omusirusiru mu kinu n'omusekuzo mu kasooli omusekule era naye obusirusiru bwe temumuvengako kati obusirusiru bwe tebugenda muvaako kati abasirusiru be tusekudde ne tulanga nga bo batuwakanya ne twogera bawakanya Katonda ne twogera bawakanya Kristo twogera pulani y'eggwanga bagiwakanya bagamba muzeeyi abeewo yalwana ne bwe tunaabasekula abasiru ne bw'omusekula n'agonda kitegeeza amakulu ne bw'omusekula n'agonda niyama obusirusiru tebugenda muvaako kitegeeza ne bwagonda olunyiri lugambye ne bw'osekula omusirusiru mu kinu n'omusekula mu kasooli omusekule era n'obusirusiru bwe tebumuvenga kati kyovulaba kubanga obusirusiru abo abaganya okuwulira tebagenda kuvaako busiru Katonda agenda kubatta abajjewo kubanga Bayibuli egamba ngero 28 ababibu bagolokoka abantu beekweka naye bwe bazikirira abatuukirivu beeyongera kati Katonda ayagala kuzikiriza Museveni n'abantu be abatuukirivu beeyongere mu Uganda etereere egende eweereze Katonda naye mbagamba tebeerabira kubagenda okuwamba Museveni kwendi luli abantu abagenda okula ODN waliwo abataafuna namba yange kati ennamba nayo bagifune 0773 255 429 0773 255 429 0773 250 429 kakati baleme kututiisa nabagambe eyo yenamba y'omu kubagenda okuwamba Museveni nze His Grace Gordon Muzaale zere kuli eyange ya media choice wabula eyo gyosomye yenna enze gabulyeri kati gwe gabulyeri nze kati so kuleeta obubaka omulagirwa don't kill the message wali wa mawulire kati gwe gabulyeri kweleeta obubaka